ekitokera ddala ndoza waliwo ebintu abantu bye baabuusa amaaso bwe twali mu delegates conference ey'embalala eyaleeta obukulembeze bwaffe buno obuliko kati mu Democratic Party neleeta Honorable Norbert Mao muzimu ku commitments oba obweyamu bwe yakola mu ba delegates yabagamba nti kino kye kisanje ekikola ki ekisembayo so n'olwekyo titwagala kuddamu nsobi ze badde zikolebwa ebbanga lyonna ensobi ze tubadde tukola ng'omuntu atandika okwesimbawo ng'ebula emyezi nga 8 general elections zibeerewo naddayo mu bantu kakati kitegeeza nti tafuna budde buteekateeka misingi ku ground ginyweza kibiina kati ate najja bakimukwasa kati atandika okuteekateeka emisingi egikinyweza ng'ate okulonda kukoze ki kutuuse kuba kuwedde kuba kakati wano obwongo bw'abantu nga tugenda mu generations buba mu kulonda okwa generations kakati obwongo bw'okukomawo mu kibiina okinyweza n'okiteekateeka obwo buba bukomawo ng'okulonda kukoze eki kuwedde kyova olaba nti Democratic Party ebadde teyina mukisa kuvuganyiza ddala ku bukulembeze mu generations abakulembeze baba bapya ekibiina kipya elections ezironza abantu bapya ate be balonza abapya kakati abantu abapya n'abapya bayingira mu field nga tebamanyi kye batandikirako kyovola bantu okulonda kwa Uganda kuba kwa muyaga. What is the virus eri ekibiina ekyali ekyamaanyi Honorable baba fulumiza Buganda si kibiina kyokka kyekiriiriddwa ebibiina byonna biriiriddwa ne NRM yaliibwa era nayo si yefuga gwe tokimanyi nti si yefuga so enkola ey'ebibiina by'obufuzi mu Uganda tennatandika naye ng'ebibiina by'obufuzi byo biri registered naye mu Uganda tetufunangako multi-party political dispensation era bulijjo nkibuulira abantu kyetufuna kiri nti buli gavumenti ebeerako efufugaza ebibiina yo neebeerako ebinafuya kakati kisinziira waliwo ebiwera kati ngeza Idi Amin yabiwera kati eno yabiwera okuva mu 86 paka 2005 ng'ebitadde mu abeyense 2005 ne babikkiriza biwandiisibwe naye tebikola kati waliwo obulemu obuleetebwa okubiwera n'obulemu obuleetebwa ffe obutamanya ngeri yakuddukanya bibiina kubanga eno gavumenti teri authoritarian tebagiyita dictatorship naye si democracy eri awo erina ekintu kyeddukanya ebbanga lyonna mba nkinnyonnyola bagiyita democradula oba dictabulanda Abamexico bagiyita patura democratica nti wabaawe obukulembeze obusobola obutategerekeka oba ddala bwanakyemalira kati babeeramu n'obwanakyemalira ne bagatamu ne liberties entono n'eddeme ly'obuntu ettonotono bakukkiriza mbidde jangu ku radio oyogere manyi bulungi nti nja kuddeeka n'enkyankomewo nga gavumenti tenzise nga terina kyekkoze kati eryo ddembe weeriri kakati naye neetegeka n'okulonda buli luvannyuma myaka emeka 5 kakati abantu bonna bamanyi nti era n'abakulembera baba bavudde mu bululu kakati naye yeeyina kyekola ekibeeza nti si democracy ekisooka candidate eyeesimbyewo owa gavumenti ate yalonda abagenda obubala electoral commission naye si nsonga baba bakubbye owaba mu kooti naye n'abalamuzi ye yabalonze abagenda ogutola ate bw'oba otya nnyongolooza nti bajja kubba obululu kati poliisi ekkirizibwa ate electoral commission eyalondeddwa oli ekkirizibwa eyite n'amagye gagiyambeko abakulembera poliisi n'abamagye bonna yakola ki yabalonda ate ye candidate so kitegeeza waliwo awo ekiyingidde munda ekijjawo demokrasi n'ayingira ne mu bibiina kati programu zino eza rediyo kati zibeerawo bwe zibeerawo mu kulonda tezibeerawo nga kati ate tebakugaana nti bazze baggaddewo bagamba nga kakati abaagala ebirango ebya gavumenti mulina okuwulirizibwa mugende ku UCC bababuulire na UCC bagamba nti mbidde tomuleeta kakati gw'olabiraawo nga tebakukubidde kasimu otegeerera nti
kakati Dr. Bulanda obadde mu kuradira olweri mukola so lwaki nkugamba ebyo nti saawa eno ke kaseera kati ke tulina okukozesa okwetoloola eggwanga okunyweza ekibiina amatabi gaakyo fe abaagala okukikulembera mu kifo ky'okussaako switch ti awo mukulu alekulira enkya kati leero kabannonde ekyokubiri naye njagala obuwagizi bwe abantu bebe nnyini abababuulire tutambule ababadde bakyamuwagira tutambule lumu lwakuba abantu babiconfusinze na bino ebya cabinet ezakalondebwa fe twali twayita dda press conference nga bino tetubimanyi tibinaabeera nawo waliwo yangambye oba obusungu honorable yabujje kubanga teyafulumidde toyinza bufuna kubanga si yagaba kati ate oyinza otyobbuteeka ku ye ekyo obeera tomanyi kyokola naye ate ffe tulina kye tutunuulira there is an ideological question mu ye okubeera minisita ate nga ye party president nti kyatukosa because tetulina ndagaano yo eteekawo power sharing etugabanyisa obuyinza titukirina kakati bwe muba temugabanye buyinza kitegeeza mwe temulina buyinza kulonda musigaddeawo wemuti you are just tools of implementation of government manifestos kati ffe tetulina bwe tuyinza kubuulira balonzi baffe bammemba baffe kyovola nti twafuna obuzibu nti abantu baffe kyogambye nti bagimazeewo eyaggwamu amaanyi eyali nedda ekintu ekizze kimalawo ebibiina ng'oggyeko kiri ekyokubeera nti government is running a democratic ekyokubiri kiri nti ffe tubadde tukola mistakes eziri fundamental kati ekisembyeyo kyekino nti twagenda ntuyingira endagaano and through an act of discipline naffe netugigoberera mukama waffe netugigoberera naye endagaano eyo yatufuukira ekizibu mu population kubanga twatuuka ekiseera nga abopposition bagamba bwe muli ba gavumenti muli bandya nabo tetuyinza besiga temwagala musajja agende mukola naye kati ate n'aba gavumenti batukubanga abakuba emisota bagamba muli baki bopposition n'obulubaffe ne babubba so kitegeeza twali mu mbeera eringa bakiyita mongrel oba mu Luganda bakiyita nkiba kibwa katugeze baddidde embwa ne bagirinyiza embwa endala ne banyingiza n'embuzi kana muvaamu ogusolosolo nga tegutegerekeka ogwo teri mulaala agukayanira so n'olwekyo twafuna ekizibu nti we had a discombobulated message mu population message yaffe yali teri clear so mu process eno tulina okukola clarity of ideology mu DP so you have more plans to take DP to greater heights from of course so abantu bo batunulide just candidate yange yoka no akaseera kejjiddemu kano ke kaseera kennyini nga ne restrictions tezina situka kuba zijja kusituka zituka okusituka nga tutaddeyo cross sectional command structure ku ground nga tusobola otambula abaagala obimbuuzamu mundetero byogera abasajja babiwulire kati naye nga bino bye tulina okukola okubeera n'ekibiina nga kigumye nga kigumu Nigeria bagamba when cobwebs unite they can tie up a lion wuziza nabbi bwe byegatta bisobola n'okusiba empologoma naye kakati ebibiina by'obufuzi mu Uganda tulina binabbu binaye nga tebirina wuzi kati ebyo tebiyinza kusiba yadde akamyu tonafuyiza twogera mazima nze enkola yange njogera mazima kyova olaba nti nina abanjagala nina n'abatanjagala naye bonna ekibagatta bamanyi kyendowooza I don't have surprises olwaleero tolina kibiina kya byabufuzi kyokwata muntu bwe pa n'omusiba kantuntunu ku ludda oluvuganya olwaffe n'omugirako kantuntunu ebundi bujja n'omugamba mpitira akakiikoko wano abakakulembera so kitegeeza tetulina misingi kibiriiwo kakati olw'okuba tetulina misingi tetusobola na kukola political zoning netugamba nti kino ekibiina kikwate wano kino kikwate wano wekisobola naye ekibiina buli kimu kironderera buki bulonderezi ekibadde kikutte wano okulonda okuddako nga wano kitanga kikwatako eri we are operating under guesswork so nga ate president wa Uganda ne government bo bayina misingi bakozesa system bagiyita prebendalism nti bakozesa resources ze balina okweremeza bwe batudde buli muntu so sagala oloze nti NRM party nti yo ye party eri safe eyo yondala abo nabo babazukusa waliwo okulonda
ebiseera ebimu ate kati bakyusamu nuli bana NRM party abambala yero ng'okulonda kutuuse baabaleetanga balinga okulonda kwabwe delegates conference ng'ebaayo mu biseera bya Nseenene era nga bagenda mu Nseenene ne bakwata babajja okusabuusa mujje chairman awangudde mujje agenda kwogerako eriffe kyawangudde ani nti bali bonna babagaye ne bavaamu yasinze kakati neyo party nayo teri free juzi yabayita ba alayibe eyo party teri free nayo teri party ebeera free yeyo ng'omukulembeze waayo ayinza n'okweraliikirira naga asajja bagenda kutuula delegates conference tenkuba yinza okumfulumya seeke tendyamu amaaso naye kati ate bo be bagenda beekengedde omusajja ali mu muddu ki so noyo party nayo teri free so kitegeeza togitwalira mu ssa lya ANC South Africa oba CCM kati ogitwalira mu ssa lya UDA kakati zino ODM zeneze Kenya Wiper nga omuntu yekoledde ekintu kye yakibulira newo okutambula n'okulaga Honorable Katongero kusabira DP kuteekemu obwesige bwabagambye bakuteekamu obwesige tekikutwalira ssaawa mu ssaawa emu even before announcement oba wadzedda Honorable week ewedde wali wano ku Monday Lwokubiri President n'afulumya cabinet olunaku lwaleero bakomekereza vetting process era president yali yakafulumya cabinet wayita ndowooza olunaku lumu n'ekibiina kya NUP nabo ne bafulumya ati simanyi omanyi waliwo semateeka awa president w'eggwanga obuyinza yalonda baminisita naye nkimanyi semateeka aba alowooza nti president ng'akola omulimu gwe era yeebuuza ku bantu abayina obutendeke mu bintu ebyenjawulo kubanga yasoose n'awa omukyala Lumumba n'amuwa obwa chief whip nga si MP nga si member wa parliament ekyo n'akikyusa mangu n'amuzza w'alina okugenda kakati wano yalonze ababaka yalonze baminisita naye ng'abamu balina obunansi obusukka ku Uganda bagamba nga balina obwa Uganda n'obwensi endala kakati kitegeeza nti era nalabye waliwo ne bannamateeka abamu bagamba article 113 kakati eri article ya ssemateeka gye boogerako eyogera ku muntu nti asobola okubeera minisita kasitaaba nga citizen wa Uganda kakati gwe wokakasiza nti oli citizen wa Uganda waliwo etteeka eribyogerako lyetteeka ly'obunansi Citizenship Act oba kitegeera kakati etteeka eryo lina article 19 ndowooza B oba D yeegamba nti abantu bano abayina obunansi obw'emirundi ebiri dual citizens jukira semateeka eri tayogedde ku dual ki citizenship ayogedde ku era ndaba bannamateeka abamu bayererere omanyi mannerisms of legal interpretation zaawuka obutendeke buba bwanjawulo kati olina okumanya nti eri article eyogedde ku citizen kati teeka ki eryogera ku citizen nga liva mu ssemateeka some articles are not self-executing so kakati bw'ojja wano ne bagamba mu schedule ey'okutaano ebifo bino wammanga tebijja kukolebwanga muntu ng'alina obunansi obusukka ku bwa Uganda mu baatadde obwa president vice president minister ne ba deputy ministers ne bateeka mu IGG abayi mu intelligence ebitongole bikuuma ddembe kakati kitegeeza those are express provisions ebbanga lyonna tukaayana wano tutereeza amateeka tosobola kubanga gwe olina etteeka erikkiriza dual citizenship ate n'oteekawo etteeka nga lina ate erimugaana erina engeri gye rimuggyako obunansi the quality of citizenship the extent of limitation gy'otaddewo
ayebanga ganti ono abata kyali citizen abamugwira. In fact kiba kitegeeza nti obaganye kyekimu ne James Martin Omumerica bwajja naye naafuna wano butuuze obunansi obanga abatunulidde nti bebamu. Yet this one is a citizen of Uganda by birth. Yeah. I imagine. Yeah. So tuina obuzibu. This cannot be a legal question. Kino si kyamateeka. Ekyamateeka kyo kiri awo. Kati kino kyoli yalonze. It is a political question. Yeye amanyi. In fact bwe tumaliriza nga tamuwadde. Kitegeeza yali tamuwadde. Kali kakodyo. Naye bwe kibanga tekaali kakodyo nga sakisinkitele yamuwa. Amuwe nali neteeka tutandika oddikyusa. It will be illegal nga tebanali kyusa, but still we get this can be amended. Tuina wano omusajja ya serving wano. Tuina abamaje. Abali mu active service nga bali mu politics. Ate tuli mu political multi-party political dispensation. Kakade teeka bwe libali gano omuntu okubeera partisan. No mulonda because etteeka ligamba nti a successful party in a concluded generation forms the government. Kitegeeza omuntu yenna gw'otadde omu ayina partisan interest. Kati bw'oteekamu n'abamaje abali mu service ebyo byonna bimenya amateeka naye bw'omubanga nabyo mubikola nabino mukole ki mubikole tugende mu maaso mutandika otereeza ffe bwe tunajja tujja kutereeza nga mukyusa. Awo nyini honorable cabinet ya President Museveni je yalonze last Tuesday nakuulira owayo analysis ku yo onako lwaliro bamaze okukakasibwa. Busobozi ki bw'obalabamu ministry ki gy'olabanga gwe bagiwadde individuals yadde ba PS be batera otambulirako emirimu awo but individuals wawo olabanga at least Uganda will be better. Bajja kukola ekisoboka but as politicians omulimu ogusinga okubanga gubaweereddwa gwa mobilization si ba minister nga bola ba cabinet secretary we Kenya owe South Africa wachi bano babawadde kukola mobilization ba mobilizer kubanga giri emirimu gyonna gyatwalibwa nakugambye nti mu Uganda mu kifo kya democracy bagunjaawo omwana wa partial democracy yaise partial democracy dictator Bulanda oba democradula kakati katugeze kakati nga Muganda wa Balamu awereddwa ministry ya local government bakugamba nti eri decentralized nti obuyinza buli ludawa wansi ku magombolola ku districts ani abukozesa bakao ani abalonda so kakati kitegeeza eyo si decentralization eyo bagiyita deconcentration kakati mu kifo ky'okuta e district ebeere n'obuyinza yo government ejjewa akameeza kawo mwe yanditudde nekatwala ku district gy'abaatuula naye ng'era ye kawo wa government so district tezirina buyinza naye bamobiliza kati boba era bachairman bamobiliza asobola okwogera ebintu ono n'atabikola bangambye amaanyi mangi nnyo mbakaawo so kakati kitegeeza ekyo nakyo bwe kiri minisita wano akoma kusala kaguwa ka luguudo taddamu kutegeera bigenda mu maaso lwe bagenda okukola ate nga mpulira bagamba bagenda lwanisa enguzi anti kati mobilization bajja kwogera ku kulwanyisa enguzi naye ku bonna tekuli ayina infrastructure erwanyisa ki nguzi ngeri mu ministry ye tagirina naye ayinza obyogera n'agenda ku radio kakati polisi bwewulira naye kwatayo babiri naye systems zonna kati tezikyalinga kyolaba zakyuka waliwo makeshift systems kyovalanga bagamba nti kati cabinet eno ebeera cabinet naye waliwo kitchen cabinet kati ate weetondekawo abantu mu Lungereza babayita the eminence degrees nga tebalina formal employment tebalina positions of authority but they wield the power baba kitegeera abo bayita ba eminence degrees bemuyita deep state of course abantu babayise deep state bichi but those are the eminence degrees nti abane without formal appointment naye nga ayina amaanyi wagenze omusajja nga nawulidde
sawa yena bagenda kugoba wandigenze wo musajja oli noyogerako naye kakati kubalondeddwa bonna teri yayinza kumala minister agenda kumala mwezi nga tayiseeyo so kubanga ale ngoseka golinga ategedde so nolwekyo kati systems zakyuka ebigendererwa byabwe beba bimanyi byabwe naye nga zakola ki zakyuka so gokola assessment ku minister kati obubeera omala budde bwo kubanga byalina okukola bya mobilization era ajja kuba nkikoze baminisita abasinga kyovola baba boolumala omulonda yagamba bugambi nti ewuwo inayo ki tebava mu ofisi ya minister wa disaster preparedness kuba aba n'obuwunga aba n'emiceere egy'okugabira abarefugee aba n'ekyo owaye empaayo ntwale mu constituency yaba n'amabaati yaba n'amabaati prime minister programu zo inayo ki amabaati enkumbi kati bonna babeera mu kunoonyereza bakomawo batya abatalina constituency bazinoonyeza batya kubanga okufuna stability mu ministry yo kunyumira nnyo bw'obanga oleese ne constituency n'okola ki honorable ministry kyezenkize nnyo mwami Katumba Wamala yabadde ayogera naga waliwo giye ezitambuza gavumenti ministry kyezenkize nnyo ze twanditunuulidde ne tugaa nti ministry eno Munnayuganda Sabiro yagigenzeemu kino kijja kukyuka. For example, Bannayuganda bakubaganya nnyo ebirowoozo ku Ministry ya Foreign Affairs. Ne baga mwami Adonia Yebale gwe bagiwadde mukugu wa Foreign Affairs awomazemu almost all his career. Era ne baga nti awo waali relations z'amawanga agatuliraanye agenda zitereeza. Ne batunuulira ministry ministry ya defense kiriwa kiwanuka awo yaliwo local government honorable Balaam naye bagajja sobola kusinzira ku Bannayuganda ne batunulira ne ministry ne Attorney General kuba yakyaliko azze n'ebimutambulirako kuva mu ministry ya lands gyabadde Mayiro Land ate biki ministry kyenkizo gwenga munnamateeka z'olaba nti government yonna okuyimirira ministry zino zirina obbanga zirina obuyinza obanga ziyimiridde. For now nga bwe biri tewali ministry ya nkizo gwe mbulira yemu nze nkunnyonnyolerwa ki foreign affairs teyina nkizo olw'ensonga tetuyina differences zonna zibeerawo mu mawanga bwanga lya Uganda n'eddala nga ziri ku diplomacy obanga they can be resolved through diplomacy tekiriiwo enjawukana ze tufuna ziba mu security era teziyinza kukolebwako minister be bayita ba directing mind and will for resolution of such babeera ba president be ba commander in chief abatuma amagye galwaneko be bagayitayo intelligence agencies tewaliwo minister ayinza ziyita nazikulira nazigaa eyo temugenda yo mbaganye tewali byonna biri controlled by the head of state so n'olwekyo eyo njisse kati leeta endala eyo oyagala nsobola okulagayo kakati problem ze tubeera nazo tugeze tubadde ne problem wano between Uganda ne DRC tangose DRC mbuulirayo minister yatuula n'asalawo nti kakati tubawadde principle of hot pursuit tugobe ADF paka mu DRC asonga zali zaba president oba minister ya works gwe bagambye yekola enguudo ezigenda DRC Uganda zetaddemu omukono at 20%. So kakati biveeko gwe mbulira kati ministry enda ati omukulembeze yagambye kino ekisanja teri kwebaka ichoke naye gombuziza ministry ki teri kwebaka naye abakola sibeebo ministry ya foreign affairs si erimu ensonga za agowa tibwali gwe mbulira nti minister gundi yali mu America ng'agezaako okukola negotiations okuddayo mu agowa Adonia Yebale abadde akikola gundi abadde akikola ani Lwabogo ali minister waki so eyo jiveeko kati leeta endala internal affairs badde ekola ki yetambuza ensonga z'eggwanga national IDs passports kakati tugamba gye notafira badde takola bulungi awo ne meetings ze tubadde nazo mu nsonga z'Abanyarwanda tebayitangako ku minister wa internal affairs
president ayita nira nebeerawo n'ayita police nebeerawo kakati ebyo biveeko ministry kyenda agriculture ebyobulimi n'amakolero operation wealth creation yebikola teri minister goyinza kusanga mu nnimiro kujanga yetumyeyo yekka minister of Kampala tebamanyi na bit akati minister of Kampala is a mobilizer na ye juzi twali tufunye wano gundi ono amu yakola omwala guno naguzimbako ekintu gwe bwe baali baleeta eyamugamba wawulirako nga minisita bamuvumirira so baminisita baffe basigaza obuyinza bwakubeera bamobilizer so minisita nga mobilizer mutuufu agenda kukola oba mobilization naye omuntu yenna bwajjanga azze kukola amaanyi mangi bajja mugamba ensi togiteekako maanyi ejagenda okola nga akkiridde mu faamu ye nga naye atandika okukola ebibye so tulina okuzza eggwanga mu vibe mu bufunze cabinet be balonze they are mobilizers they are going to mobilize simple ontiisizaamu ebyenjigiriza bitambulira ku nnomo tebikyuka kakati waliwo ministry eziteekebwamu abantu nga balina obuyinza bwazo kakati ministry ya maama alina obuyinza bwe adelegatinga yes nawa muyingo naye nga kyayagala kisobola okukola ki okola kati abantu abasinga they are so consultative tetukyalina minister agamba nti kino nakikoze I'll brief the president later titubayina so ekyo kyengezaako kugamba olaba tetukyalina parliament eyinza kusalawo neyeekolera ekyayo neyawukana ku executive kubanga amagye gagiwamba kati honorable kati gagiwamba gatya amagye gagitwala parliament eno ebadde n'ebizibu amagye ne gakizuula go nti erabika ebaddemu n'obuli bw'enguzi oba kitegeera era ne gakizuula nti gateekeddwa okuleeta nti parliament eno erina okukyusa speaker amagye era ne galeeta bakandidate wawuliddeko abawakanya candidate yaleetera kibiina kya NRM anti kyekibiina ekirina abantu kati gwe ekibiina kya NRM n'amagye ku byombi gwe tumanyi nti amagye gennyini gaatuma abadde minisita waago abadde mobilizer mu magye gwe baatumye ye speaker ajja atuule wano gamuleeta butereevu lwakuba pulezidenti w'eggwanga yayinamu ku nsonyi yagamba nedda seekeke etuule naye ebireete naye nga amagye ge gakoze ki ge galeese naye kyamuyamba naye kubanga tulina ebyafaayo by'amagye nti bwe gaba tegakkaanyiza na bigenda mu maaso go gawamba buyinza twawonye buwonyi nti gawambye bwa palamenti kuba gabadde gasobola okuwamba obw'eggwanga era ekyaleetesa bannamagye nakyogera ne luli okubeera nti bafuna ababaka ba palamenti mu CA kyateesebwako nga bagamba abamagye bagamba gavumenti zikola ebintu nga tebamanyi gali dissatisfied n'olwekyo gawamba mu 6 ne gawamba mu 7 gayambiddwako abalala ne gawamba mu 85 ne gawamba mu 86 magye naye kakati ku luno gawambye palamenti kati gagenda kuwamba n'enkola ez'enguudo na buli kimu nga tegakkaanyiza nti nno ebikolwa bigenda mu maaso bulungi. Kampala Road Mayor yabaga emugira mukwatiriramuko wanoza afugawo kakati ye kyayita okufuga sikimanyi bw'osoma ssemateeka oyo akugamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Eyo article baba tebanagijjamu okujjako nga Road Mayor wa Kampala ali mu central government aba talina buyinza. So naye ebyo byonna tetugendayo kyenjagala okulaga nti gwe kyolaba si bwe kiringa oli okugamba nti sawa 7:08 nti rush hour naye ng'emmotoka tezitambula tewali rushing so kikulaga bw'obiraba si bwe bikola ki si bwe biri awo wenyini nyini honorable opposition nabo balonze olukiiko lwabwe
owekitiibwa Joel Ssenyonyi bamuddiza enkambi akulembere banne mu opposition mu ludda oluwabula gavumenti. John Baptist Nambeshe ne bamuwa kamisona. Wakamisona obwakola amawulire ekisanja ekiwedde. Paul Mwiru ne bamuwa Nampala. Muwadanku nyingi ne George Musi ne bamukwasa Kosase. Mukwano gw'Ompanga Patrick Nsamba Patrick Oshabe ne bamukwasa Paaka n'omukyala Lwasansula. Babo bo batunuulira. Kiri kitya kwa nalabye ne mu ba minister ku luno bazzeeko n'ewamu. Baagabye balonda mu bibiina ebyenjawulo ebiridde ku ludda oluvuganya. Mwamaze ne mutuula ne mukkaanya ne Nuupu ku luno. Tetwakkaanyiza naye nze kyenjagala leero otegeere nti system za Uganda kyolaba si kyekiba. Honorable Joel Ssenyonyi of course bamukazaako erya leader of opposition. Sirirye office mwali amateeka gakimukazaako. Naye ng'engeri gya mu presidential system banaye tubeere serious. Leader of opposition ne bwoba olina hybrid system nga eya Pakistan erina both parliamentary ne presidential system abeera ceremonial. Kati leader of opposition ayina kubanga atudde ku minzaani yemu ne executive prime minister nga bombi babaka baaki ba parliament abakulembera. Kati nga bwolaba Bungereza mu hybrid ye Pakistan bwe kyandibadde wano President Museveni nga alekebwanga is a ceremonial leader. Oba kitegeera nga alinga bwolaba Queen wa Bungereza kale katugeze. So leader of opposition aba butereevu ku minzaani yemu ne minister ne prime minister abeera ne executive power. Fe wano tulina leader wa government business executive prime minister. Kitegeeza ono minister wa government. Kati minister wa government tasobola kubeera na leader wa opposition. Naye abeera wa leader minority leader in parliament. Bwe kiri speaker agambye bagenda kwa amendinga wao. Anti ne bwa amendinga. Kati so nolwekyo bwe baba bagabiddeko ku bibiina ebirala. They are just being magnanimous. Bayina just kisa n'empisa. Muje namwe mugire. Naye nga ayina kulembera kibiina kye mu parliament. Kyenabagambirako nti Joel Ssenyonyi Europe akyasoose okukola omulimu ogwa ddala. You consult your own masters. Onule ne botebuuza ku mulala. Kati yakola omulimu wadde bamutuma. Kati kiringa bw'ogamba nti Independent Electoral Commission. Omanyi nze nkulanga system za Uganda kiba kiyita tisi kye kiba. Kati independent yetyanga candidate yagironze ate nga agenda vuganya ate nga naye avuganya. Independent Electoral Commission yandibadde nga bolabe ye Kenya constitution ya bayita Independent and Boundaries Electoral Commission. Nti mu kulondebwa kwayo mubeerawo commissions ez'enjawulo ezituula ne Kenya Law Society nga mweri. Coalition of parties nga nayo mweri ne balonda ba commissioner ne balonda chairman. Obe Mozambique nti babaka ba parliament be balonda electoral commission. Obe South Africa ne Namibia nti judiciary yegattamu mu kulonda. Kati yebeera with the degree of independence. Independence kitegeeza oli bwakubuuza to whom do you owe allegiance? Answer ye eri ki? Ani mukamaawo? Oba kitegeeza kati electoral commission ya Uganda bojibuuza ani mukamaawe eddamwani mumanyi kati ba independent. So kati katugeze electoral commission ya Florida state mu America chairperson elections balonda mulonde. Kati bomubuuza ani mukamaawe agamba balonzi. Oba kitegeera so governor tayinza mulagira nti bira gundi akalulu. So nolwekyo wano mu Uganda yaffe nga bwe njitunulidde bwe bityo bitambula sebo. Kati mu bufunze ne cabinet eri ku ludda oluvuganya nayo teyina byamannyo byegenda kukola. Ye ina nayo okukola mulimu gwa kibiina kyayo gwe kyagiwadde. Bwe gamba nti kuzoganya nga bazoganya naye ono muno ngaali diplomat nnyo ba foot soldier bagenda kwekalakaasa.
anti kati nabo tiba bimanya anti kati nabo kati go babuza bofu tu soja organic eyo mu constitution ya NUP teri so kwe kalakasa mu malabudde naye kino kye bakola era kiriwo mu Uganda tuteekeddwa okukola ekimu ku bintu bibiri okutereeza eggwanga ekisooka situmanyi bulungi oba Katonda anaakiyingiramu ne twetereeza ne tukola consensus ku transition ne tukkaanya mukama wo kya preaching Norbert Mao ne akiwuliraani ye problem kati kino ekintu kisinzira ku gavumenti eriko yeyinza okwekuba mu mutima kuba buli kimu ye yakitwala negamba kati tutuule tuteese tukole system ya transition eyo ye system egenda okukola amateeka kubanga teri muntu agenda kusinga President Museveni bululu so either tukkaanya oba tulwana olutalo mwami Ssenyonyi yagambye nti si buli kimu nti ngenda kiwakanya I'm open to discussions yadde nga tuba wabula ati kati kyekyo kati nkugambye ye kati ayina kati kitegeeza ye principle eri mu pate ekyo wadde DP simutubira kukiwakanya ye ayina kuba na pate whip owuwe naye nayogera ebya DP UPC FDC nabo ne boogera ebyabwe otherwise abantu abalondeddwa mu bifo basobola ebifo ebyo singa system ebadde nnungi ne system yakola ki yafa tegenda basobozesa bajja kwekalakasa mawulire gategeere ku buli reporting etandika gye biggwera nga bibalemeredde kubanga mwiru yennyini tajja kwewandikira report waliwo ekintu ekyayingira mu bibiina by'obufuzi honorable the parties ziri wardinga royalty oba busobozi some voices were saying nti Joe Ssenyonyi abadde akiika bulungi emagere kisoboka simanyi nnyo biri munda eyo kyemumanyiiko bambi obwongo bwe tebubuusabuusibwa mumanyi ate afaayo okumanya eriyo omuntu nga tamanyi ate nga akugamba tayagala kumanya eriyo omuntu ng'amanyiiko bitono naye nga bimwewaanya tubadde nabo bwe batyo ng'omulaba amanyiiko bitono naye akozesa bitono ebyenjawulo okubiraga ng'ebingi kana okusoma tatawaana naye ono omanyi having a background of journalism kiba kirungi okusoma si kyekimu ku bintu ebikalubiriza tibuteekako amateeka oba ogundidde kati ekyokubeera nti royalty ekyo kiteekeddwa tuli mu nkola ya multi-party political dispensation loyalty to the party applies with equal force waliwo ne yabadde mbuuza waliwo ababaka bagambye mu NUP yabagambye babawe milioni 15 bazimbusaleko kuze motoka munebo kakati kireeta obuzibu bagamba tebajja ziwaayo it is unfair kakati NUP ine enjawulo ku bibiina ebirala nga DP kubanga NUP eina kyebayita direct contributory effect to your success as a candidate gokuyita munoofuuke yawangudde ekibiina ekyo tiketi yakyo eina ebitundu nga 7 ku buli 10 kyeba yakola wakati yeina omulamwa gwa opposition kati bwebanga oyina okuzimba omulamwa ogwo okweyongerayo contribution yeeyo it applies with equal force kyebagadde mu multi-party political dispensation gwe kyotayagala mu kibiina vaamu ogende walala oba si kyo twala obukulembeze bwakyo kati nze ngenda kutwala obukulembeze bwa DP kubanga ebisinga sibyagala so n'olwekyo eyo ye multi-party political dispensation the party is sacrosanctity yo yennyini ye supreme si kirowoozo kya muntu kinoomu so atayagala tambula na kibiina ng'ajja ewammwe ng'ajja bw'abanga yeetaagibwa waffe ng'ojja honorable awo wennyini bwe tukomawo tugenda kutunulirako ku parliament ye 12 yatandise
twalabye speaker yakubiriza olukubiriza last week akubiriza ababaka we babadde bakakasa prime minister vice president n'abalala katujje tutunuulire kifaananyi kikyoyina eri parliament ye12 naddala mukwano gwo sinnamulabako ng'ajjako ku parliament ani gwe wali oyagaliza ekyo bwa speaker gavumenti ku luno eyina abanigeria kye bayita both the knife and the yam bagikwasiza ejjuuni n'akaso yo yennyini buli kimu kyeyagala kyekigenda okubeera tetugenda kuba ate mu bbanga erigenda okusooka ery'omwaka nga gumu yo tetugenda nakulabira ddala muntu yenna ku ludda oluvuganya ng'akola kye bayita oversight omanyi oversight eno oba feka tukiganda wolize ddala tukyonoone tukiyite kukwata bubbi kukwata ababbi okukwata obubbi kakati obwo obubbi bwe mubukwata ababwenyigiddemu bonna be babbi naye okukwata obubbi buno obwakyasa kino kye tulimu kikolwa kya bukugu si kyakubeera bubezi nti waliwo atayagala babbe ne bw'oba toyagala babbe bw'oba toyina bukugu bubakwata babba kati obukugu buno ekisookera ddala buli mateeka nti tewakyaliwo kubba ne bagamba nti omusajja nti yawa yalinze sente z'ekitongole n'adduka oba badde bamuwadde sente z'okugabira emisaala ab'amagye n'adduka nazo nga byakutaaga kati omuntu atandika nga bayisa etteeka etteeka nga lirina kyerikola kyerigaba nga kiri wabbo era ne bakifuna ne basirika era nga bw'okaaya ne bagamba nti kyabadde mu tteeka so kati obubbi buno bukugu kati okukwata omubbi kyetaaga bukugu enobba ng'olina sense endala ababaka baffe abasinga majority abapya bagenda kulwawo obukugu buno bufuna bwe baba nga bagenda kufaayo okubufuna akati abatono ennyo ababuyina bagenda kubyesonyiwa babiveeko kubanga bayitidde ku lugwanyo abaasinga okugezaako okulwana kati n'okkomawo tebakoze ki tebakomyewo babakozeeko ne batadda ekyokubiri omuntu okukola kyalina okukola mu palamenti kisinziira ku yamulonze kiki kyeyamutumye oba nsonga eyamulondesezza kyenayise allegiance question, who is your boss? Kati abantu abasinga abayiseemu abalonzi bano si be ba boss. So majority ya 12th parliament ekyamazima abalonzi si be bakama baabwe. Balina bakama baabwe abalala. Bakama baabwe balala. N'abali ku ludda oluvuganya. Abali ku ludda oluvuganya ebitundu bino ebya Kampala n'okumpimpi babadde balonzi. Naye ate si balonzi pate. Kyekikulu kye nakugambye wali ndipate bwe kugamba nti leeta ssente bwe zinogaana ng'ekutereka. Abaso okukubaako bye bagaana kati walabye ebyokulabirako. Bwe batafuna tikiti tebakomyewo. Era kati bayogera ebitategerekeka naye nga tebakoze ki tebazze. So n'olwekyo njagala okutegeeza omanyi pate eyo yansanyusa yakolanga bolaba simanyi bagwe walyako ku jjenje. Fedda we twalinga tuli amayenje mu kyalo anti mwe temwakulira mu byalo. Ejjenje lireekaana nnyo ate lireekaana kiro. Naye terireekanira ku kituli kyalyo. Lireekanira wali mitazi nga 2 kati bwe liwulira jja ne lidduka emisinde ne liddayo mu kituli kyalyo. Kati gw'osigala onoonya wali we libadde lireekanira naye nga lyazzeeyo wa mu kituli. So fe kye twakolanga nga bw'owulira amayenje agaleekaana ng'emisana mukebera ebituli. Kati okebera ekituli n'ossaawo akati n'akapapula akeeru wonaategerera ekituli ekyo ekiro. So gaba galeekaana eri mwe buli omu ng'aleeta ejjambiya nga assa mu kituli bw'ati.
kati gagenda okwekanga okujja mu kituli buli limu lisange Jambia yazibyewo kakati oyo science owejjenje cricket psychology bana kibina kya NUP gwe bakozesa ndi baleka amayenje ne galekanira buli wamu bone bateeka wani Jambia buli muntu twala bakola pusinga so nolwecho abo nabo ababaka pate yabwe kyena ayagala kibajokola pate yabwe kyayina se mu parliament banti beyalese kibajokola so tewaliwo mulimu munene nnyo bantu basinga butono mu parliament gwe bayinza kukola nga bagukola abangi ogusigaddewo gwa debate kimu debating Hansard zizire abalijja bategeere ti abasajja bawa nabo bahalwanalwanako naye kakati bameka bakisobola okudebatinga kube mwasindise era abasobola nabo bajja kuyiga after like 2 years kubanga ne debate yennyini ey'ababaka 5 kitegeeza nti oyina eddakiika 2 dakiika 2 oyogereramu ki noleeta n'ebyokulabirako no benchmarking n'okola ki it's impossible so much of the business ejja kubeera mu committees era nzi nali mpadde amagezi abakulembera parliament tumuteeke sente nyingi kati mu committee business kubanga ababaka eyo gye boogerera bagenze nakapiripiriti balabye ebizibu bana bagenze balabye ebizibu ebiri mu bente ebizibu ebiri mu balimi reports zigende nga kuva eyo nga tezisuubira kubeera debated nga ebituufu byakoleddwa mu committee ng'eyita buyisi ne tuteeka mu nkola honorable parliament eyo yemu kusoomoozebwa ki okugirinze kubanga parliament abantu abenjogera nabo abalya ku jjenje mbalabi batumidde kubanga parliament ye 11 president we yali kololo yagamba yakizuulanga erimu obuli bw'enguzi eno parliament ye 12 biki kusoomoozebwa ki biki ebigirindiridde byeyina okwetegekera ne kakati omanyi bagamba nti when mother cow is eating waliwo omusajja muwandiisi wa butabo ndoza yali Kinuwa Achebe yawandiika agamba nti when mother cow is eating the younger ones are also observing to see the movement of the jaws kati bana ababadde babba mu parliament ye 10 babadde balina bye balabirako obubbi bwe luba bunaakwatibwa butandikira ddala kuviira ddala mu gavumenti it must be a good will principle nti ababbi babakutte kijja kubeera kizibu okubirekera obulekezo omubalirizi w'ebitabo odita jeno nti yakole naye yali atuuse ekiseera ng'alemereddwa kubanga oleeta lipooti ku lipooti paaka tutegeera ng'etandika temumanya gye biggwera honorable Mwakivumbi yagezaako gitambuzaako yekomya nti olabayo so kakati kati bamuvunaana si gwakutta simanyi bulungi gwa madda oba kutta bamuvunaana gwa kukuba masasi ga poliisi ne gatta abantu kwegamba biri awo tebitegerekeka so kakati ensi yeetaaga a complete overhaul kyova olaba nti bannayuganda balowooza nti okulonda kuno kulabika tekukyalina makulu bakole batya wabeerewo engeri yonna ebeerawo tufune obukulembeze obwekisibira mu bwa myaka nga 10 nze bwe ndowooza nze bino ebyokuddira mbu abantu bagaye balonde nze ndaba tebiri mu makulu nabo bennyini bw'obabuuza balowooza nti gwe balonze si abawangudde so kakati ani yalonze so neyawangudde naye kakati akasimu akeerawo abakulu banyamba omanyi kakati ono yamukubira n'agamba bansome eyagudde agamba nti bamugamba nti tansoma so kakati bino bisooke biveewo tukole experimental leadership nga bwolaba ey'emisiri bwe yali eya Egypt anti kati musajja bwe yateekawo kuba kakati kiki buli ekyejo kisusse abantu bagenda tuuka ekiseera bagambe nti tuteekewo akalulu okulaba oba ddala tuwa omusolo oba tetuwa kukati gye tulaga anti bannayuganda honorable n'abessuubi linzo bali bawedde mu kubanga babasuubiza nti genda okalonde kakuume ate kabanje ate bagenda owulira nga munnaabwe ali mu Amerika ati kakati ebyo byonna byakijega ebyokulonda biveewo
Michifo ky'okugamba abantu ebintu ne babirinda obanga agambe gundi nindaako wano ngenze kuletera mazzi mu kisero olwokuba oli muwuliriza mulungi naawe n'otuula n'ogalinda so kati ebyo bisooke biveewo tusooke ndowooza tufokasinga eggwanga lyaffe demokrasi kyangu omuta kasitense ebange emaze okkulaakulana palamenti eno eweddeko mbadde ntya n'okujja ku ofiisi nga mmanya nti bwe nzijja nga siina ssente ababaka ngenda basanga ku mulyango ku fulo nga bagamba deputy speaker tuweyo miliyoni 5 tuweyo miliyoni 3 mukirekeraawo ekyo mu bajeti nge bulungi ssente zammwe ze mufuna ekyokubiri n'abagamba mulekeraawo ozannya ebyobufuzi munnyonnyola abantu bye mugenda bakolera ebigambo ebyo kwe tuba tuwunzikira tugende mu b'amasimu ekyamazima statement zombi zeetaagisa OnabuTayibu asimumanyi nga omuntu alimba mbadde naye Makerere yampagirako ku bwa guild ate nange ne muwagirako ne mutendeka n'omutendeka nga yeesimbyewo ye kwolo teyayitamu nze kwolo nayitamu so tulinga baluganda mumanyi si mulimba bannabyabufuzi tulina okutegeera nti ebyobufuzi si mulimu ebyobufuzi is a calling, it's a vocation kuyitibwa nga bw'osanga engineer yasoma kola nguudo naye ogenda omusanga ng'abuulira njiri aba ayitiddwa ng'ayoleseddwa kubuulira njiri eyo si business bako mulimu n'abayaayi abagifuula business naye eyo si business okwo kuyitibwa kusuulawo nga Yesu Kristo bwe yasuuzaawo abantu business bapita ne bava mu byennyanja n'abagamba kati mujje tugenda kuvuba abantu oba kitegeera ebyobufuzi nabyo bwe birina okuba kati oli bw'abitwala nti byabufuzi ebizibu byatandika okusanga mu byebyo kutuukayo bamuyita honorable member sente zimuweddeko yeewola amabanja yakola kyadduseeyo mu constituency kati banne baasanga ayagala bakwata mataayi sipiika bwasanga minisita gundi bwasanga president kusaba busabi ki sente ate kati awo nno nga yayitamu naye olina gw'osanga nga yagwa naye nga n'engeri gy'afaanana alinga eyavuddemu olubuto ng'ate musajja kubanga babitwala nti mirimu ng'era bw'aba tagufunye awedde so baba batendeka finance management kintu kituufu kuba abamu ndooza bagenze mu politics naye nga tebalina mirimu bafunye mirimu so bw'okubanga ogufudde mulimu tegeera nti ezo sente z'abalonzi engeri gy'ogenda okufunamu ggwe ng'oguyise mulimu kitegeeza tebajja kuza kati weetegekera ekijja oba okitegeera oleme kubonaabona so honorable speaker mutuufu kati ku nsonga y'obutakola politics kunyonnyola abantu byogenda banyonnyola abantu ekyamazima waliwo ebintu ebitegerekeka omanyi gavumenti eno fe abali ku ludda oluvuganya tituyinza kwogera birungi byekoze si mulimu gwaffe waliwo be basasula n'obyogera babikole ki babyogere naye ekyamazima waliwo ebyekola nga birungi nga bwolaba essaawa enfu waliwo lwetuuka nga obulimi mwe yafiira ze ssaawa zennyini so waliwo lwezibala naye abakulembeze tebamanyi kubuulira bantu baffe munsaasire obukobekobe bwabwe bubeera bungi kati bungwa mu maaso abakulembeze bano tebabuulira bantu kwenyigira mu bintu sofa ebiriwo kubanga kasita mumala okuwulira so nga president wa Uganda agamba so help me God kitegeeza kati yagenda okufuga myaka emeka 5 kujjako nga mugenze mu nsiko naye awo myaka emeka 5 kati gwe kyolina okumanya abantu bo bayambi otya okimanyi nti waliwo abagagga b'omu Kampala nga bagagga balina ebizimbe naye nga ebyo ebizimbe genda obakebere tewaliwo mugagga wa kizimbe atayinaayo mayiro nga ya majani oba ya mwanyi oba yaki naye weebuuza lwaki bakikola kubanga gavumenti yaleeta ze bayita long term development loans agricultural loans soko development loans agricultural loans sente ziri eyo za kuwola balimi ezo tebazipapira nti Diamond Sasule mangu kuba sente za ebintu by'abalimi bya season zaali zina kugenda mu Uganda Commercial Bank naye bwe yavaawo kati ndoza ziri mu
stand chart eyo leeteko kubanga mweziri kati bana abasajja agenda n'agula ekitaka kinene nnyo n'akiteekayo n'akola projekiti ne bamuwa ssente ye n'agulamu ekizimbe wano kakati n'aba n'ekizimbe kimukolera milioni 3 omwezi naye ng'eri asuulayo busuuzi za kirimi naye n'eri n'alimaalimayo byalimye aze vinia lwaki nkireese nti munnabyabufuzi tabulira bantu be kutambula bagende bafune sente ezo fe aboludde oluvuganya tubagamba bugambi nti mujje ono omusajja agenda katekutiku luno tajjale buli lwatagenda tulinda emyaka emirala 5 abadde n'35 tugenda obiddamu ng'oli mwana abantu bakaddiye ffe tubadde ba UID juzi kituufu kati abaana batugamba mutuviire mu kibiina oba kitegeera naffe twagala so kitegeeza nti bwe musiba akanywa k'emyaka 5 emirundi 4 kati obeera owezeza emyaka 5 kubanga otandika okunnyonnyola ebyobufuzi eby'amaanyi ng'olina 3 that is easy to achieve so bw'abagamba nti temukola politics munnyonnyole government programs wakati mu kulwanyisa gavumenti eveeko abantu bano bakisesinga sente z'omusolo gwabwe bazikozese bye balina okukola kati ekyo kyabagamba temukola politics yekka naye abantu mubalayininge bategere n'ebyokukola